Alright, Obi Zirujage manyaga nga tulaba tuli wano ku Freedom Center atuzo okulaba nga tuwerekera President omulonde owa Ghetto ku mukolo guno ogwaliro President katono nnyo atulaba yagala okubeera nga amanya mukolo kigwe tuliko. Tuli ku mukolo ogwa Haile Selassie amatikira aga 89 aga Haile Selassie Emperor Haile Selassie the conqueror of the tribe of Judah Haile Selassie kabaka Lion of Judah. Omukolo guno gubeerawo dinaddi. Omukolo guno gubeerawo buli mwaka. Buli luvannyuma mwaka gubeerawo guno omukolo nga tukuza coronation ye ya Haile Selassie. Yes. So we tutunuulira olunaku olwaleero President omulonde tulabye badde okuŋŋaanye n'abalasita ab'enjawulo. Sofa we tutunuulira ku kimu ky'abadde oyogeddeko twali tuwulira nnyo eky'endagamuntu nga abalasita abasinga mu Ghetto tebalina ndagamuntu naye tuwuliddeyoko ne ku nsonga y'enviiri zaabwe okubeera nga zisalibwa. Tugenda kinyogera tutya eddagala. Enviiri za nnono era enviiri culture. Omulundi guno gwa Rastafari baatutadde tugenda kweyogerera. Kyekiseera kino tubadde n'abatwogerera bannabyabufuzi ababaka nga tebatuusa bubaka bw'abantu naye okuva banoze ku kya presidential special envoy of the president obubaka ngenda butuusaayo era abantu bagenda kweyogerera ebizibu byabwe. Ekintu ky'okusalako enviiri abarasita enviiri size ziba zikoze omusango wabula omuntu yabakoze omusango bamuleka asavinge n'enviiri ze n'abaana ku masomero bakkiriza enviiri kubanga enviiri za buwangwa enviiri g'emaanyi g'omuntu ng'era bw'olaba ebasalako Samson enviiri ze Goliath n'amudefeatinga. Nyina ekintu kirala kye njagala okiryalinga eri abantu ti President okusemberera Ghetto abantu abamu bakyayemu embeera y'obufuzi aside eno mwe muyinza kyogerako ki? Enkulaakulana terina kkala nti nze niobega Museveni olw'endowooza zaalina eri abantu aba wansi nti abantu ba wansi bano badde beerabirwa nnyo balina ekifaananyi ekibi kye baasiiga Ghetto nti Ghetto bamanyidde mu kwekalakasa kulwana kubba biki byebiri mu Ghetto naye ebirowoozo ebirungi byalina eri nti aba Ghetto youth bagenda kufuna emirimu tugenda bayamba okusinziira ku mirimu gyabwe gye bakola abasiisi ba chapati abatunzi b'engatto tugenda gaba ebintu bodaboda bakolera ziwashing emirimu mingi egigenda okukolebwa twagala abaana bafune emirimu kwaliwo bangi abataasoma ng'ate balina emirimu gy'amanyi mu mutwe kwe tugenda okwongerera amaanyi gaffe n'okuleeta enkulaakulana mu bo era tebakiraba ku side ya politics nze ndi Rastaman sigenda kera ku makya nsaleko nviiri zange mbu ngende mu parliament sinoonya kalulu nze tebankubidde kalulu nabadde appointed straight from the president and salutinga era sirina side nti ngenda gena side eno no man. Ebimu ku bye tuwulidde ebyogeddwako olunaku olwaleero abarasita bagambye twetaaga tufuneyo rasita tukiikirire ne mu parliament awo wennyini ne neebuuza anaaba ggwe oba kigera tambula kityawo? Si nze already ndi president yajja alonda ababaka be. Nze ndi president ngenda londa ababaka bange ngenda londa ababaka bange era ngenda kuba cabinet gibagamba mujja kubeera mugimanya. Man. So olw'obudde nsaba atulaba mu enteekateeka ze tuyina nga okuva ewa Mr. President ziriwawo mu maaso awo. Enteekateeka nnyingi nnyo twagala abaana ba Ghetto tubatandikire opportunities twagala babere mu program za government yensonga laki nesibye ku ndagamuntu nti government ejja negaba ebintu niyo olwokuba ntolina ndagamuntu noba nga tebikutuuseeko twenyigire n'emisomo tumanye bwe baleese ebintu nti kulunda nte sente z'abavubuka n'otuuka nga tolina ndagamuntu nga bakukola ki nga bakuzoolera bye twagala okugjawo twagala kuteeka abaana ba Ghetto mu program za government asobola okukola emirimu bagikole bulungi kubanga abaana abasanga busanzeeyo mu Ghetto nga batudde awo bali mu kukinywamu ne babakwata gano machi asatu mu bbanga abiri kunyama Jajja Butcher ekiseera kingi tubonabona tuli wano waggulu ku bus terminal wano mu Kisenyi tubonabona abaana bakubibwa tebalina sabuuni
abaana badugala nnyo obalaba bayita ku nesowera jajja Butcher bwe bakuwadde obukulu laba kyokolawo nga gwe yaman obukulu babumpadde era ngenda kubanga ntambula ngenda kubanga nzija njagala ba namba yange ya simu enamba ya Ghetto president ebeerako essaawa yonna era nenamba gye mbamukubako eri 0772 42 43 87 esimu ya Ghetto president kweri. Alright, Obis Lujjage manyaga nga atulaba akaseera kano kenyini atuze olunaku olwaleero okulaba kyekigenda maaso wano naddala nga turepresentinze Rasta man Rastafari. Yeah, Rastafarian community. Tuli wano ku Freedom Square abarastaffe kyekifo kyaffe wano tubeerawo buli lwa mukaaga. Naye olwaleero ekyenjawulo ekiriwo nga bulaba bwennyambadde ne ssaati gy'olaba ekifaananyi ekiriko kya Emperor Haile Selassie. Emperor Haile Selassie kabonero k'amaanyi nnyo eri Rastafarian community worldwide. So leero tumujjukira anniversary ye nga ebeerawo nga 2 omwezi gwa November. So Mataiga ndi wano ate ekyenjawulo ekiriwo nti etuuse nga ne Butcherman naye yafunye ekya president wa Ghetto. So naye waali tulinawo ne Kano okuva mu government. So Barastafarian bangi nnyo bali wano yembeera eriwo. Naye ng'obulamu bugamba ki jajja? Yeah, Mataiga bulamu bulungi buli kimu kinnyumira sirina mmanja abaana basoma siri ku pressure music ndeeta mu budde bwange bwentyo bwendi pozi ng'olina kyoyagala nkunnyonnyole. Soko nnyonnyoyo katini obulamu bwa Rastafari bwa Rasta buno buli butya omuntu afuuka atya omurasta kiri all about what? Omurasta si ddiini obulasta nono culture yanenga ya wano mu Africa inenga byaviira ddala way back mu biseera by'abazungu abo biseera by'amatwale. So culture ya wano mu Africa nenga omurasta ye muntu ow'emirembe ye muntu alanga enviiri ne bwe batozirina osobola okubeera omurasta ku mutima nenga Rastafarian ebiseera ebisinga tukkiririza nnyo mu kye bayita marijuana. Ate nga marijuana abantu bagisiiga erinnya ebbi naye nga marijuana kyekyokunywa ekiwonya endwadde 78. Kyakunywa osobola okunywera ku kyayi ng'onywa abo osobola okufuuwa obufuuyi n'owona. Bano abagwi b'ensimbu abagwa ensimbu gwe kasita onywa abo tea kwegamba Rastafarian olw'okuba tukozesa enjaga abantu bangi nnyo abagikozesa naye beekweka ne bakirekera ffe abarasta. Naye naawe atalina dread nga bw'ofaanana muzzukulu wange osobola okubeera ng'onywa marijuana naawe ate bangi nnyo bye batusinga n'ejjuuka kyogeddeko wano. So abantu baleme twala barasta nga abafuuyi b'enjaga. Enjaga ddagala enjaga kya butonde kyava mu ttaka n'olwekyo balina kutegeera butegeezi nkozesa yaakyo n'abarasta babannyonnyola. Era nze kati kampeni yange gye nnina wano nina document gye nnina muno. Eno document gye nnina marijuana awareness. Njagala government okusinga njagala kumitinga fande sale marijuana awareness njagala nakusooka genda mu parliament. Njagala genda mu parliament bampa obudde mbannyonnyole ku ki kye bayita marijuana biki byewonya bibi ki ebigirimu birungi ki byerina. Nze mission yange yakulaba ku afande sale kuba yali ku project eyo. Njagala nze kutambula TV zonna radio zonna abantu bategeere awareness understanding marijuana. N'olwekyo gwe mulamwa gwange abantu bategeere ebirungi n'ebibi baleme kubeera eyo nga bavumirira ate nga banywa mu nkukutu nga babuzaabuza eggwanga. Abarasta tuli bantu ba mirembe tetubeerangako mu kulwana tetubeerangako mu kwekalakaasa pozi n'ekirala okutwala mu butongole okwebaza Butcherman mwebalizaako n'okumwagalizaako okufuuka Ghetto president era I salute him ne congratulations Butcherman okubeera nga kati gwe Ghetto president. So nga gwe jjajja w'abarasta buzibu ki mbadde musanga ng'abarasta? Ebimu ku bibadde bisinga okunnuma kusalako barasta nviiri era mbadde nkuba ekatwe mbadde nkuba enatete nkubira buli wamu. Waliwo omupoliisi ali mu Ndeeba awo emabega ndooza nga kuleerwe mu Ndeeba waliwo petrol station. Omusajja akulira poliisi eyo nina complain ye nnene nnyo bagamba buli gwakwata ne bataba mulasita babeera n'enviiri ennyingi azisalako. N'enviiri zakkola ki? Byonna gy'oli ng'osalako abalasita enviiri lwaki osalako omuntu enviiri eziva munda nakyo kati nze nina ekiwalaata kyekyazitwala sasalako nsale kati gwe wa poliisi weyita nekirungi Butcherman bamuwadde obuyinza era mugambye nga nze advisor we
kuba njagala muwe amagezi kimugambye tanaba kukimpa naye nze ndi advisor we kuba ndi muzukulu wange banga ddene kyabasookerako police sagala kuddamu gira bange salako abantu enviiri omuntu bamuvunaana emisango gye bamusibe baluzira amaleko omusango gwo bazikoye yazijjeko naye this is a culture, this is not a fashion. Mbutukolanga bakazi mbu leero nsibye kano nkya nsibye kano obulasta culture era n'okunywa enjaga kiri part of culture mu Rastafarian culture. Okay, nga tutunuulira abarasta tugambe mwasemberere gavumenti yabasemberedde oba aba ghetto mwena in general tulowooze nti ebimu ku bino ebizibu naddala ekyenjaga eno oza kinaagonjoolwa kitya olw'ensonga abantu tebakitegeera sayidi eyo ate oluusi ne ku sayidi ya gavumenti eyinza okuba tekikkiririza. Gavumenti yakkiriza, gavumenti Museveni yatongoza kasese tewabiraba goli muna mawulire yatongoza abaisraeli balima ina kasongola buli wamu waliwo kati abantu babawa license sandi yagadde kukola awareness ya marijuana nga kiri irigo so abantu ngenda kubannyonnyola ku radio ku TV ntambulensi yonna eno Uganda nga nsomesa ebirungi n'ebibi ku njaga eyitibwa marijuana kuba abantu babuzaabuza marijuana ne drugs bye bintu ebikolerere kibaita drugs nga amakerenda ebintu ebikolerere ne soda mukolerere buli kimu biya biki byonna bikolerere ne marijuana eyitibwa medical marijuana mu America kati states ziri 28 zonna bazikkiriza bakugamba lima ebikolo bibiri onywe kyayi ofuwe onywe ne bakubulira n'enkozesa wano mu Uganda abantu kati beetaaga license ate bagenda zifuna si kujja mu ghetto tandika gobaganya abantu mbona atunda enjaga nga ina license onamukwata otya kati abantu balina bawa arrangement ennungi abantu bafune license abalima balime abatunda batunde kuba lino ddagala. Okay, then ekisembayo nga tudduka gavumenti okusemberera ghetto n'abarasta abantu abamu bagamba nti kirimu ebyobufuzi sayidi yolowooza ki? Era Butcherman ffe tumugambye kuba nze sibeerangako kadaala konna kabyabufuzi kakabere ka mukwano gwange Bobi Wine kakabere ka president wange President Museveni leero lwensose ndowooza okubeera awantu awali embeera y'ebintu ebiri political kuba nze saagala byabufuzi era Butcherman tumugambye tayingira mu byobufuzi akole ebintu bya ghetto atuuse obubaka eri abakulu kuba ye president waffe tetuyinza muzalawa okitego oli ye muswabba ye kyali waffe nze namuwana erinnya lya Luboyera nze Luboyera n'olwekyo president wange namuwana erinnya lyange muyita Luboyera n'olwekyo tumwagala atukolere byalina okukola nga president n'abalala nga bebajja mu budde nefe nga abarasta tetuli mu byabufuzi togenda tusanga mu t-shirt za yellow togenda tusanga mu red togenda tusanga mu green fe tuli barasta tuli neutral nga bona bango vuge motoka automatic noteka mu neutral netambuza ngoli kaserenge tokekereza amafuta n'olwekyo tetuli mu byabufuzi alowooza bw'atyo ali bubi. Yeah, man. Okay, tweyanziza nnyo jajja. Tweyanziza nnyo UBC TV y'eggwanga ali ku kamera munda biroyo mzee Tone. Takabi nnyo one love Rastafari Selassie ja. Yeah, man. Okay, waste your vibe weri akaseera kano kennyini nga mbagambye nti tukyali ku lunaku olw'okubeera nga bajjukira Rastaman oyo erinnya siritegera bulungi nnyo naye nga Rastaman oyo abagezaako okubeera nga bamujjukira olunaku olwaleero survive yekyagenda maaso wano nga atera still bakyali mu bikujjuko ebyokubeera nga basanyukirako Butcherman okubeera nga yaweereddwa official ekya president wa ghetto kyakikwasaganyiza n'amaanyi bulungi nnyo so for event eno kiraga nti ekintu kinagenda kuba nga akuŋŋaanya bulungi nnyo abarasta so tuli Freedom Square wano era abarasta bakutegeeza nti ettaka lyabwe batera okubeera nga basisinkana ekiriwo kiri kimu tetutunuulidde politics tutunuulidde eggwanga lyaffe litambudde litya oŋŋambira omukulembeze w'eggwanga nga ndi mu maaso ga midiya nga midiya ekwata ngera bagenda kazanya twagala eggwanga ng'omuntu anayogera ku mukulembeze ekibi ng'omukubirawo oluyi kuba balina kyakutegekedde bano abaana bennyini bano tuyiye engeri gye tubateeka mu mirimu egy'omu mutwe wabula si bago babugobina bayigganya bano be mulaba bano oyogere bano baganda bo si mugamba nti mu burasta nene mu musaayi waba bali akakomando akalyako
ng'abalasita ate nga tusanyukirako muganda waffe Butcher wano waali ekitebe kwasibuka ate okufuna obukulembeze obulala. Ndi musanyufu nnyo ndowooza nalyogedde nga muzadde nti okuba n'omwana afunye engoma ennene. Nkisanyukirako nnyo muganda wange Ghetto President, ekitiibwa ekyo President kyakukwasizza, era kansubire nti baganda bange abali wano bano kuba twayagala ekifaananyi kino kyabike. Baganda bange bano abali wano kyekiseera okuba nti Ghetto ge muzibeeramu muyina okuba nti mumanyikiddwa era nga muwulirwa era nga mwogererwako. Muyina president, new president, muyimirira abalabeko. Muli abalabe. Yes. Nze ngaze Jjuuko Munyenye, Rasta Jjuuko Munyenye atwala obulasita mu Uganda yonna. Si part, si chi wabula Uganda chi. Balasita tuli chi. Balasita baba kimu okujjako emirimu egy'enjawulo gye tuba tukwasaganyiza. Obulasita bulwanirwa lwa nneeyisaayo, bikolwa byo na ndabikayo mu bantu. So si kuba nti balasita balabikirwa mu mbeera yakuba nti babagamba nti balasita banywi nnyo. Okunywa ennyo kikyamu si kya balasita kubanga mutusinga okunywa. Abantu abatali balasita batusinga okukola ki? Eyo nsobi nnene okuddira ekintu ekyo n'okyebasa ku bantu abatono nga mwabangi mwesuliddeyo eri mwekwesi. Oluddeyo tewali kyotamanyi. Ojja kubeera ku tuni booti nga bakutuninga butunizi. Tegamba nze nkimanyi kuba mbaddeyokko. Okitegeera? Bano abasajja sapooti yonna gye bakuwadde njagala bagikuwe obawe obwesigwa era obalage nti museeki. Waliwo omukyala azze wano naŋŋamba ayagala kwogerako na jjajja Butcher. Ne mugamba lwaki? Naŋŋamba nina fandi gye tuyinza okufandinga bano abaana. Ne mugamba yetugiwero kaminga. Ne jjajja Butcher naye ali under Rastafarians community ng'ayina amuli waggulu wadde ye Ghetto President. Kitegeeza tutambulira mu mitendera. Omuntu ffe tufunye okusomozebwa kungi abasinga mundaba ku TV. Byennyanja babiwadde obutwa nkoze biki ndese president biki ndi ne Museveni